olwaleero mu butongole Katikkiro wa Buganda Charles Peter akwasiddwa ennyumba Buddukiro omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza Buddo omwakkalabiza emirimu gy'embuga ng'omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze okuva mu gavumenti ya Kabaka n'eya wakati. Ennyumba Buddukiro yatandika okuddaabirizibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2021. Katikkiro wa Buganda Charles Peter mu kwogera kwe asabye Bannabyabufuzi e Masaka okwewala enjawukana n'ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu ba Kabaka wabula bakolere wamu basobole okuza Buganda ku ntikko. Obukulembeze si kazannyo n'ebyobufuzi si muzannyo, kubanga ebyobufuzi ebibi bitta amawanga, bitta abantu. Twagala abakulembeze abeewa ekitiibwa, kubanga yeewa ekitiibwa yagobererwa. Kamalabyonna ajjukiza abakulembeze bulijjo okusalanga amagezi okulaba engeri gye basobola okumala ebisoomooza abantu be bakulembera okusinga okwekubagiza mu bugenderevu. Bw'oba oli mukulembeze ng'okyakaayanira entebe otuuse ku mukolo tebakutegedde, obuweereza bwo tebunaba kunnyikira. Ensonga ya Federo Katikkiro tagibuusizza maaso era ategeeza nti engeri yokka gavumenti gyesobola okukendeeza ku mugugu oluvannyuma lw'okubeera nga ebitundu ebikola eggwanga Uganda bisobola okwekolera ku nsonga zaabyo. Nkubiriza bannabyabufuzi tulina bangi abali wano obutatiya bya Federo tejja kunafuya gavumenti, ejja kwongera okuweewula gavumenti, ate Uganda ejja kwongera okukula nga buli kitundu kirondobayo ebikulu ne kibikuza. Njagala okusaba ne gavumenti yaffe yonna gyekozesa ebizimbe by'Obwakabaka okulaba nti ate tetulekera kizibu. Yeba nti ebintu byakomawo mu 93 ne babitwongera mu 2013 naye abamu ne babiremeramu. Ssentebe w'olukiiko olukulembeddemu omulimu gw'okuddabiriza ennyumba Buddukiro era Aisha Muwonge yeebazizza Bannamasaka olw'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Simanyi kye nsobola kukola bannabuddu omulimu emitwalo 5 emitwalo 2 obukadde n'obukadde abamu bazzeemu n'emirundi mingi nnyo ne batuwa ensimbi ku mulimu guno. Omwami wa Kabaka mukulemberako essaza Buddo Ppookino Jude Muleke ategeeza Katikkiro okusomoozebwa kwayiseemu wakati nga bazzaawo ennyumba Buddukiro. Ekkuuli lye nasinga okuwulira ne linnoga y'omu ku gwe nalowooza nti muweereza wa Kabaka eyambuuza lwaki oteeka ebintu eby'ebbeeyi mu nnyumba, ne mutunuulira n'amaaso ne gannuma. Twajja wano nga ekyatuleeta kwolwo kwali kutetenkanya ngeri ya kuzzaawo kitiibwa kya Buddukiro, olwaleero kituukiridde. Omubaka wa Nyindo Mukungwe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yeebazizza nnyo Ppookino eyawummula ow'ekitiibwa Vincent Ssebo wa Mayiga olw'akayoofu gwe yakola mu kubanja eby'obugagga by'essaza omwali n'ennyumba Buddukiro. N'ategeeza nti bo nga ababaka bava mu Buganda si baakusa mukono okutuusa nga eby'obugagga by'Obwakabaka byebanja gavumenti bikomezeddwawo. Buddukiro ebadde etufaana etujjukiza ekyejo, okwonoona, ettima, effubittizi eribadde mu ggwanga lino emyaka gye tuyiseemu. Ku mulembe guno Omutebi, bino bye tukola mu ngeri y'obwetoowaze bitujjukize obutakkiriza munnabyabufuzi yenna kukolera kyejo ku nsi yaffe kubanga bituzza emabega. Ensimbi ezizzaawo Buddukiro zandibadde zikola mmerezo oba okukola ebintu ebirala. Tetukyayagala bakulembeze baliira mu kavuyo. Oli najja kubanga enaalimu ye y'amaanyi ennyo n'ayitiraawo ninga talina kyasobola kukolera Buddu. Oli najja kubanga kibiina DP ky'amaanyi n'ayitiraawo. Ebyo kaakati birina okukoma. Bannabyabufuzi ab'enjawulo e Masaka baweza okukolera awamu okulaba nga Buganda edda ku ntikko. Twagala okwebaza Ppookino kubanga atukoze bulungi. Essaza muliraba kati bwe litandise okutemagana, wano wennyini we tutudde waali tewafaananika, naye akoze nga butaweera okulaba nti ekifo kino kitereera era banne mukiraba kiweesa ekitiibwa. Obwakabaka tebusolooza musolo, kati bwe babeera mu bizimbe byaffe ate ffe ne tugenda Obwakabaka ne bugera ate ne bupangisa okukola emirimu gy'Obwakabaka kya bulabe. Ku nsonga y'okuzza Buddu ku ntikko tetwetaagamu njawukana zonna ezo tuzisibe ku mpagi. Abantu bangi bannabuddu bonna kye kimu ku kiraga akabonero ak'enkukunala akalaga nti bannabuddu bali wamu.
Ennyumba Buddukiro yazimbwa mu mwaka gwa 1935 kyokka mu mwaka gwa 1966 Kawenkene Obote bwe yalomba Obwakabaka. Ennyumba eno b'emu ku by'obugagga by'Obwakabaka ebyawambibwa wabula n'eddizibwa Obwakabaka mu mwaka gwa 2019. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Wabaddewo akacyankalano mu kakiiko